Alright, oli ku SML News Yugi njagala natekwaniza nkyaleero ku program yaffe eno on the sidelines mu Kirusha mwetulabira ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe n'ebweru waalyo. Mwenna gye musinza okutulaba njagala kubeebaza mwebale kutuwagira abalayikinga, abakomentinga, abasharinga. Sharing is good. Okugabana ne banno byolabye nga binyuma n'owaako n'omulala mutukolera ddala bulungi. Ate namwe ababa ne byemuwandiika okuwuliziganya mu ebyo bye tukola mukola omulimu gwa ttendo ddala era njagala kubeebaza okubeera naffe. Oli ku on the sidelines mu Kirusha enkyaleero ne mikwano gyange Philosopher Kasozi nga bwe tuba bulijjo ku mukutu kuno, ate ne senior brother, senior, we shall investigate that. I want to confirm. Senior brother, senior comrade. I think in brothering nze nkusinga in media nonsinga, mu myaka nze nkusinga, mu mawulire nonsinga. At least 44, between 44 and 45. I'm 47, making 48 next month. You look like... Yeah, I'm making 48 next month on 10th. This month on 10th. I'm 47 now, but just 9 days to 48. Philosopher ne ndugu Stanley ndawula bwe tugenda okubeera nabo ku SML News Yugi tujja kwongera okunyumya ku nsonga eyo n'endugu kubanga tinze nga nkutusi nga nkaddiye bannaye. Kale zessa Simon Muyanga Lutaaya. Philosopher buuza kuba tulaba. Yes, nja kwebaza abalayi ku mukutu guno. Mwebale nnyo obuwagizi bwe mutuwadde n'okwagala ne comments mwongerere ddala okwo kuba digital services the way to go. So kakati naffe olw'okuba tuli digital tulina okwebaza n'abo abateekamu ssente zammwe. Eyo cost nene nnyo okuba nga mulaba video zaffe weetuli tugenda kuba tubaweereza. Kale webale nnyo ndugu njagala naawe obuuze kuba tulaba bawulire ku ddoboozi lyo. Abalabi ba SML Media Yugi nsanyuse okubeerako nammwe nate amanya mugawulidde Stanley Ndawula, mukulu wa kitaffe mu Katonda Simon Muyanga Lutaaya. Ndi mukulu we mu myaka, mukulu we mu mawulire, naye nga ate nyinza okugamba nti nno nti alina bingi byansinga kubanga fe experience yaffe always ebadde mu reportership, ate ye abadde mu management and administration. So baranenze these big house media houses olaba nga bazirowooleza bazitegeerera nanti noyambuka nemerayo olunaku lwe bampa okubeera editor ku Red Pepper lwe nalisayininga Wali tobwagala? I'm comfortable serving as a what? A reporter. Baali baagala, baali tebakikoze mu mutima mulungi, baali baagala kunziza ku desk banzije mu field. Ekitegeera naye nga njukira nina abaana basomanyi na biki ebyo nga nze mu field nga yewankolera nga nkola ebyabwe n'ebyange ne bakizuula nti ono akoleramu ebyo. Kuba nali ntuuse ekiseera nga oli bamwanjula one of the directors ba Red Pepper. Kino tandika okubuuza director, how is Stanley Ndawula? Nanga human ekitegeeza sono tondabyewo. So ebintu ebyo ne bagamba tebakikola mu mutima mulungi, naye ne mbaviira, naye ne nsigala nga mbaagala nga bazadde bange kutuusa lwe baatomera ne bakurashinga. Nsanyusa okubeerako nammwe, mwebale okukola, mwebale okukyapa, mwebale okupakasa, mwebale okukazana, mwebale okukola byonna bye mukola okusobola okuyingiza ekigulira mu magala eddiba. Ssebo neyanze okunkyaza nate. Sente sana. Ssebo. Ndowooza nange tewandawula. Kubanga nabeera mu reporting emyaka nga 7. Ne ngenda mbeera editor emyaka 14. Kati bwe mbala okuva ku editing okuddamu
mu public, I realized that I disconnected myself from so many people. Abakutusodias b'amawulire. Abamu balowooza nti nali nagavaamu ekyabiriibwe like that. So those many years on desk disconnected me from the core. Anyway, bwe tujja okutambula tuli ku mawulire amanene ennyo mu nsi yaffe. Agasooka yiga gavumenti y'abanaffe Abamerica ekula John Donald Trump okubanga ekoze olulumba ku nsi ey'okuna mu bbanga ly'emyaka emitono ndowooza nga 16 gise. Yakuba Afghanistan, yakuba Iraq, ekyaleero yakuba Iran. Kiki bafunamu, bakitambuza batya, amagoba gali luddawa. Buli mulundi America gwezze ebano olwaleero ddala kuba lugenza okuggwa ng'omukulembeze w'eggwanga erya Iran Ayatollah nga bwe bamugamba nti ekitiibwa kye Ali Khamenei atiddwa mu mbagala buwaddewo. Wensijidde ku mpewo nga bamaze n'okumusikiza Ayatollah omulala, Ayatollah Arafa agenda okumusikira ku lukiiko okubanga akuliza olukiiko lunaateekateeka okulonda balonde oyo Anderson si yagenda okukola nga Ayatollah ebbanga lyonna naye kyateeka okukwatirira ekiseera kino okwegattaka kikagenda okuyamba kakwatirire tusanga banoomuze anamuttira ebigere. Mawulire ga nnaku, entambula z'ennyisa njaladde, abantu battiddwa, ebizimbe bikubiddwa, ebisaawe by'ennyonyi eby'amaanyi mu nsi yonna ebisinga bigaddwa naddala mu bitundu ebya Middle East, America n'omululu gw'entalo ogutaggwa. Nsozi omululu gwaki guvaawa gukomawa? Ebibuuzo nno bingi ebiri wano naye mpozi okwongera kali kw'obasomedde nti omuntu gwe balonda supreme leader owa Iran. Supreme leader abeera clerical leader era political leader, abeera akulira ebyeddiini n'obukulembeze era president abeera wansi we oyo supreme leader. Supreme leader abeera alina influence ku judicial system, influence ku magye, abeera ne influence ku radio ne TV zonna zibeera wansi we, abeera ne influence ku Guardian Council. Guardian Council eyo nno yeekola ogw'okuveetinga buli agenda okwesimba mu kifo mu Iran, president biki byonna. So kakati supreme leader abeera waggulu, kale alina obuyinza bungi ddala. Then n'alyoka afuna title, alina okubeera ne title eya Ayatollah. So kati Ayatollah baba bangiko tabeera omu. Naye oli asukka ku Ayatollah ne bamufuula supreme leader, oyo yabeera ow'okuntiko. Kakati ono alondeddwa okubayisa mu transition kuba abaddewo yafudde ate kakati tewaliwo akola nga supreme leader akulira amagye, kati kwe kulondawo oyo waki owa interim. Naye ng'abalala bonna bakandidate bagenda kuwaayo ebipapula byabwe biboogerako Guardian Council vetinge. Guardian Council emala okuvetinga erondemu abasaanida balina ebisaanyizo okusinza ku constitution ya Iran article 111 bwennyonnyola supreme leader alina kuba atya. Bakikolanga papa kyennyini era nga papa, naye lwakuba bano bateekawo obukiiko busatu buli kamu kalina powers okulaba nti omuntu atali muteeketeeke tajja kuba supreme leader. Akakiiko akasooka balinawo expedience discerning assembly. Expedience speed, discerning okulowooza ennyo n'okwawula. Kakati akakiiko ako kabeerako abantu 8 ng'abantu omulimu gwabwe gwakuwa magezi supreme leader na kuvetinga biteeso biva mu parliament. So ke kasinga ne parliament kyeteesa expedience nga bajja bagamba kino kibuzeemu mukize oba se ekyo kino kiyita oba ekyo tukiganye, naye kalonde ba supreme leader ekikulaga nti alina amaanyi ku parliament. Kakati akakiiko kamu nebeerawo Guardian Council eyebeerako abantu 12. Eno yeringa efuga Iran kumpi kuba erina amaanyi mangi. Guardian Council ebeerako 12, Ayatollah alondako 6 oba supreme leader, then ne gundi minister wa justice n'alonda 6. Kati Guardian Council omulimu gwayo kuvetinga buli yeesimbye ku province, ayesimbye kuba president n'ayagala okwesimba kuba supreme leader. Guardian Council yesunsula
olabye amaanyi gaayo Njiraba. ye yasunsula layisi nga bamaze okumutta ono aliko pesezeki bonna basindika ebipapula byabwe ne muleeta 3 neeyokejjamu abo bokkabeera nti basobole okuyimirizaawo Iran ne babateerawo abantu ne beesimbawo. Kaakati ne ku Supreme Leader buli alina obusobozi ng'alina ebisaanyizo nze Muslim scholar abaddeko mu administration munaddiini nnyo alina courage osobola okuleeta ebipapula byo kasobeera ekikulu nti olina theology w'eddiini n'amateeka g'eddiini nga wabisoma kyekisaanyizo ekisooka. Kati w'obireeta Guardian Council yebitunulamu oba muleesa 3 mwagala bu Supreme Leader yo neerondako nti 6. Kati 6 abo waliwo ate akakiiko ke bayita Assembly of Experts. Assembly of Experts ebeerako abantu 88. Eyo Assembly of Experts yeringa babishop abagenda mu conclave okulonda paapa. Kati Assembly of Experts yetuula netula mu bano bonna be baweereza Guardian Council 6 ani asinga ku bonna ne bakubaganya ebirowoozo ne bakukasinga ne batunulira yalina nkolagana kino eyaliko bwe bityo bo ne balyoka balonda. Singa balema okuzuula mu abo ayina ebisaanyizo ate bo bennyini 88 basobola okwerondamu oli n'afuuka Supreme Leader. So kati baabikola ebyo byonna okulaba nti amawanga ga West tegapenetratinga mu ggwanga lye. Era kakati abadde bagamba nti America ke baggyewo ono mu Iran ewedde terina institutions ziri strong. America ne Gundi Rubio yatuse n'agamba tinaffe tutunula butunuzi twakola ensobi mu 79 ng'eyaliko kabaka akaddiye ne tulema okwenyigira mu kukyusa obukulembeze ne buleeta Ayatollah Ruhollah Khomeini. Bwe yafa mu 89 twalema ne buleeta Khamenei tinaye ne ku luno tetulina possibility ya kubuyingirira kulaba nti tuinfluencinga basiba ekintu woba oyagala okiyingirira sooka kuyingira Supreme Leader kuba yalonda omukaago oba Guardian Council ate abo be balonda president naye Supreme Leader alonda abantu be bamanyi kati abo tojja kuyingira kakati era ne ku luno bwera yakubya akaama kuba olaba mu luli mu 89 nga Ruhollah Khomeini afudde era akakiiko kano akalonda Assembly of Experts Ruhollah Khomeini yakakuba akaama kuba waliwo gwe baali bayita Montezeri ye yali already na Ayatollah nga yagenda okubeera naye mu 88 olutalo lwa Iraq ne Iran nga luwedde yagenda n'avumirira gavumenti ya Ruhollah Khomeini olw'okuba yatuganya abasibe mu makomera abaali balidde enkwe mu lutalo awo n'avumirira bamuze ebbali era bamukuba ebbali ne balonda ono Khamenei olw'akaama kooli. Kaakati n'akaama ka Khamenei kajja ku influence ng'agenda okulonda kuba ye yalonda Guardian Council ate Guardian Council ye yavetinga Assembly y'aba expert eronda so kati chance nnene gwe yakubye akaama yajja okuyitamu kubeera n'emyaka 86 musajja omukulu nawe yandibadde wange waffe nga Buganda oba olina banywanyi 2-3 bolaze nti kadde konna bwe mbaza omwana ono obaogwanga so ne bwe kutandibadde America kumulumba kuba ng'omusajja mu myaka 96 bw'abanga bavunanyizibwa aba atandise okuteekateeka bwengenda kati nno kituufu kuba ate ono ye already n'America bakkiriza nti abadde yatandikako dda ku slow process ey'okumusikira abadde yakitandikako dda era yagenze olutalo luno lwagenze otandika yabadde amaze okulaga abantu nti singa mbeera nfudde wano ng'amaze okulagira buli geno alonda next amuddirira yes ne next alonde okulaba nti no continuity ya gavumenti esigalawo ono n'omusika tulaga omusika nti America ne baba bakubye n'omusika naye ayinako era baba awudde geno katugambe nti Nerweru alonze David Muhoozi Erweru ne abeere Esoloti David Muhoozi n'abeere Isingiro nti bonna tosobola bakuba omusajja basetinze ekintu so continuity esigalewo yageze era yabadde kumpi alinga ategedde nti ajja kufa n'asetinga ekintu so kati omululu gwa US tugulabira US etya competition yali yamanyira okubeera nti ye y'amaanyi China etadde competition ku US ku mafuta
yevaako bino byonna. China baddira ne bakola standardized reserves zigatta kumpi district zaffe nga 2 ne bazimba tanke nene amafuta gonna China geegula eginagaayo gonna geegula eteeka mu reserve. Lwaki? Ekyaviirako Soviet Union okugwa mafuta nti batunuulira nti reserves amafuta golina gasobola tutwaza myaka emeka. Olutalo bwe lubeerawo tanka buli kimu kyetaaga amafuta. Kati China ebadde egulaga Venezuela egulaga Iran newa. Era otuna kampani ezisinga okukola revenue mu mafuta Uramuko ya Saudi Arabia yekyasinze myaka 4 ne kuddako eza China 2 ne kuddako Exxon Mobil ya US ne kuddako Bikonanko Phillips n'ebirala ebya eza US nga bazikubye ebbali. Kaakati kwe kulaba balumba Venezuela bagobeyo China. Kaakati ne Iran bagirumba bagobeyo China. So competition yegireetedde ekyo okulaba. Then necha kuba luli tubadde ne petrodollar kati tulinawo yuan dollar nti America wekoledde sente ku dollar n'amafuta getugula wano America eba yafunyeeko kuba mu kuvungiso genda okugula amafuta ye already eba yafunyeemu ddamu exchange rate. So ne bagamba sente zonna okusinziira ku ndagaano gye bakola mu 7 ne Saudi Arabia ti sente zonna amafuta gonna galina gulibwa mu dollar. Venezuela Hugo Chavez 2017 yali tannafa n'agamba nti galina kutundibwa mu yuan eya China. Iran nayo kyeriko ekitegeeza ne ku dollar America ebadde tekolako kwe kusalawo ebyo. Naso omululu gwa byanfuna na kutya competition kyekirikoze ebyo. On the sidelines, SML News Yugi enkyalero China etegeezezza nti ewadde Iran ebyuma ebigisobozesa kati okulaba ennyonyi ennwanyi ez'Amerika mukugula. Baga nti emyaka gino gyonna Amerika gyebaddewo obukugu bwayo bugibadde mu kubeera nti zibeera mu kwengula ne drones mu kwengula nga tewali aziraba nga ziri invisible nga detection machines zonna ze bayina nosobola kumwekimuki kwengula bamala kukuba kutuukako ne bagenda batuddenga mu lukiiko nga amagye tegalina kye gayinza kulaba kiri muki obatezaezanisayo nga batulumba okuva n'abazindukiza mulundi gumu n'abachina bagaye nti ebyuma ebibawadde era abatunulizi b'ebyobutale ba professor bagaye nti kati naawe kiba kikyuse genda kukyuka otegeeza nti Iran erina obukugu okulaba buli ekijja ate bw'olaba buli ekijja obeera basetegeka okukyera kuba otuna defense systems ezo China zebawadde okuzinstallinga nakyo kitwala akabanga. Babadde batandika kuko naye zibadde ndowooza tezinaba kugwa no US n'amanya nti no bagazitandika ne basobola okudetectinga stealth fighter oba bombers kilometers 300. Sekitegeeza nti n'obwengula America eba tekyabulina. Then at the same time ate Iran olutalo luno lwonna China lwakuba abantu tebamanya mu January Jinping baali bamutemudde China naye nga abamutemudde CIA erukwe bagula abachina baali batandika gundi owa CIA director n'agamba omwaka guno attention tulina jizza ku China kuba China mu lutalo luli olwasooka mu June misayo za China ze zasisebula Israeli obubi ennyo kaina wamanya nti China yewa kati ne baagala baddire Jinping bamutemule bateeke kali moderate China ajja okukendeeza ku buyambi bwa waki Iran era bamutega ekivuuvuumira ne beerabira nti mu China mu winter teri kiwuka kitambula kati abakugu olwalaba ekivuuwe bamanya eno danger kiwuka kisobola okutambula mu winter ogenda okikwata nga tekinologi ali muli China batuze bajje ne China basjeeko bajjeno China nina mukwano gwange ali China banoonya ani yakiyingiza babalina bonna babafuna bajje n'abasinga babapajinga abalala babase officials babase mukwano gwange ali China yagamba tiba foreigner kye batukola ne woba ofuluma bwe tusooka weetune mu mutima sirina kikola kyonna kiri treacherous bakukwata bali mu kugoba ba agent babo so baali bakigendedde bamala okufulula eri balyoke balumbe Iran kati ne kigaana so olutalo lwonna luli ku politics wa China kazito kaatadde ku bali kati ab'amakolero mu America ab'amakampuni g'amafuta babataddeko tabo balina okulaba nti badominating amafuta bagagobe ku China so zentale ziri awo ennyo kubanga era ndugu olaba engeri Iran gyalumbiddwamu yadde nga eteetegese ng'emanyi nti olutalo lujja naye lukyali era binwana
gye yalwanye yadde nga yakwesansabaga akubye Dubai akubye Kuwait akubye buli omu naye nga misery gye ziva teyeetegese kukola ki okuba bakoze nga President Museveni. President Museveni baali Nairobi nga bateesa ngenda abasajja bakola ki bagenda mu maaso balina bano babakubye bali mu kuteesa era ne ku Mande babadde badda Vienna bwenteeseganya ziddemu bo bano ne bazinduukiriza ne batabalinda ne batabalinda. Enkola ya Israel webadde ekola entalo zonna ne America bakiyita decapitating target ti woba ogenda kasuka effumu mutemeko omukono ogukasuka kati ekyo kye bayagadde ne beerabira nti abasajja bakola sisitemu yaabwe ne wootema omukono balinayo abalala be bazizzaawo. yatugamba nti is not a confrontation ayagala kukuuma Amerika nga bweringa kiki ekimusiikudde emmeema inferiority complex. Trump is like a short, ugly man, rich, a rich, ugly, short man. Now I saw a tall woman, beautiful and brainy. He becomes more of a protective husband, and at most times are becoming violent. Naye ng'obudde bwonna abeera insecure. Kati ebyo byonna birungo bya inferiority complex. tuyita okwenyoma okwetya Teyeerabawo yenga yennyini. Teyeerabawo yenga yennyini, ensi teyamwaniriza. kimanya nti ensi yamwaniriza Institutions ezitegeerekeka, abakulembeze abategeerekeka, including bonna ndowooza bonna abaaliko ba president, save maybe even kyemanyine Republicans abamu tebakkiriza nti ne mu kulonda kuli okwasooka ba Bush tebalinnya kulaaleze ba Jeb Bush abaali mu party bonna tebazinya. Exactly. So ne yeenyigawo buki bwenyizi. Kakati bw'ojjukira ebiseera bya Idi Amin, twali bato naye ffe twamulabako. He was a free guy. Very free. Ng'ensi emwagala. Wakomezaawo enjole ya Kabaka, everything. Nga muganzi. Kitegeere, niye yatuuka n'amanya ng'obukulembeze bumuzitoyeeko. Ntegeerekeka. Obukulembeze bumuzitoyeeko n'atandika okuba nga tamanyi kyazzaako, tamanyi kyakukola, n'atandika kukuba buli gwe baamugamba nga nti alina ki? Yali mulyamu olukwe. Nga tamanyi how to, yabeeranga ne intelligence ey'amaanyi naye nga tamanyi how to sieve it. Ekitegeera, to sieve it, tamanyi how to put it to what? To use. Kyekimu kyennyini gundi kyakola ki? Era omulaba nga is not himself. Teyeefiiringa nga omukulembeze, teyeefiiringa nga alwana obutalo bw'ekikazi. You get it? Gavana wa Bank Kanamolyo teganjagala. wa Bank of America. Gundi Twitter tejagala kankole ebyange. Gundi tejagala kankole ebyange. Ali awo. Ali era teyategekebwa kubeera mukulembeze ku level eyo yaliko. Situganye abasajja ba Obama balumba ensi ne bakola ki? Obama yatta Bin Laden ne Gaddafi. Ekitegeera. Naye nga olaba nti baakitegeka. They were even successful in convincing some gullible people in Africa to believe that what? Gaddafi is weapons of mass destruction. Gaddafi ye bamuvunaana kukuba beekalakasi ne Obama asirise ebbanga ne lijjanira olwo ne bavaayo ne basooka no flying zone. Si kutandika kukola ki? Bush yakuba Afghanistan yakuba gundi yatta Saddam. Yeah, I think. Naye walaba engeri gye balimbamu eggwanga. Ensi yonna nekkiriza nti omusajja wa bulabe gye tuli ffenna. Ne bagenda mu mawulire ne bamu okitegeera. Kakati ono n'agenda
Venezuela n'awamba president ng'agamba nti muyaga ntegereka mu nnaku 3 wiiki teyawera n'ayogera ekituufu ekyatuteyo America mafuta n'agaaliwo ge baali bataddeko sanction agaliwo ge yasookerako nti ago gasooke gajje ntegereka anaatera okumalawo akoze avulumba anaatera okasamanya nti wano bwaba atandika kasupu aba akakekkereza naye wali ng'amalawo ayoola buyoozi kati oba Trump olw'okuba amalayo ekisanja kigenda tasuubira ne bwe yalibadde ng'asuubirayo ekirala talina bwongo bugamba nti kino ngenda kukola kino ekiddako nkole kino ntegereka talina kasozi gundi gwatugambye natugamba nti waliwo template gye batuuzaamu omukulembeze kati yatuulamu naye abimba n'ayiika ntegereka abimba n'ayiika ate Abamerika baagala nnyo ensi yaabwe nti omukulembeze bw'asaba balina that collective what responsibility oba bamulese mu self destruction mode system emuliko yawaganyala anti kati singa otuuza Obama n'omubuuza is honest all those guys Clinton bani buli omu n'omutuuza n'omubuuza they are honest what opinion of this guy bajja kubulya ebintu ebikanga naye lwakuba nti bakola ki baprotectinga eggwanga lyakikulu era lwaki njagala okuwagira nti baprotectinga eggwanga lyabwe ku Trump byakoze singa baali mu Uganda singa Democratic Party esibabona n'agenda Gaza ebiteeso byaleeta Gaza obiwulira simanyi byonna bajjewo ate n'akakiiko ke bagenda okuteekawo ye kennyini nga ye alina okubeera is it life member of that committee akakiiko ntegereka kugamba olaba omuntu akola ki naye abantu abamu tetusobola kukkirizika nga twogedde ku bintu ebiri mu bwengulu eyo bibiri mu abo abanene tegereka naye nga karakita ya Trump emiteriyo si kunyooma mirimu naye singa Stanley Nkeera nensalawo nti omu ku bawala abakola ku yaya gwe ngenda okuwasanga mukyala wange omanye ekitiibwa ekinzirukako emisinde so nga taaba mukazi oluusi nga mukulu n'obukulu aba mukazi so kati ye muntu n'okuyingira obuyingiza embeera y'obufumbo yayingiramu n'omuntu atali muki mutegeke ntera okunyumya ne bagamba abasajja abo babazimba okuba simanyi ku seneta ne bajja nga babakola ki nga bababuildinga era bwolaba Obama yazimbibwa kuva Hawaii najja Bush yali gavana Texas abasajja bagamba I have a dream gundi Martin Luther King ne balaba nga ekintu kyayingira mu mitima gy'abantu abaddugavu balina engeri tutegeke omuddugavu tujja kumala akwati era okugamba nti yes is an orator naye ng'alina omuntu ali specific amuwandiikira ki yatambulira mu mbeera eyo exactly tino nti omusajja yawandiikanga speech za Obama nabo bali mu nsi yaabwe emirimu gyabwe abasajja abo ba power brokers abasajja abo bategeka abakulembeze nagwo mulimu guli awo ntegeeka ne bamanya sente kiza agenda zijjawa eza campaign nejagenda okuzijja ne baba vetinga sikulanga baleetamu sente z'enkibi ate zijja okubakwasa ziyinza okwonoona naye ebyo byonna Trump teyayikola ki teyabiyitamu yajja n'anyigiriza n'akola ki nga bwe tugamba nti teri bukulembeze butava eri Katonda maybe Katonda yasalawo kubanga Trump ye muntu atakkiririza mu bintu bya buseegu nnyo ebyobuseegu bino ebyammwe omuntu gwe yawangula ndowooza kati singa tulina nekyaki ezigatta abasajja n'abasajja mu Uganda wano oyo omukazi byali aleeta byali byangu maybe Katonda n'asalawo ataasa ensi ye n'omuguwa eddalu natuweereza omuguwa eddalu
ntegeeka so kati gundi ono nekirala because of the other gundi kyenasookeddeko inferiority complex ekuleetera okukola ebintu ebitakola ki ebitajja ng'osalawo lwakubeera bantegeere bali batta Obama manya gundi Bin Laden oli yatta Gaddafi oli yatta gundi nze ngenda kutta kati n'alyoka ajja penetrating ate omukulembeze asinga ku bali bonna ajewo likodi y'abadde n'agala kangende nosikole ya meeting Kim Jong nze kanzita Ayatollah era kyemmanyi maybe Israel ne bwe yabadde nga tebadde ready ku attackinga mu rigimu ye kati alina engeri gye yebeesembereza nnyo neyeekulukunya nnyo naani ne anti kabineti yalonda Abayudaaya ow'ensonga za Middle East mu Yudaaya ow'ensonga za Isirayiri mu Yudaaya bonna yabalonda nnyo endowooza y'ekiyudaaya ewaguza mangu mu bukulembeze baba otunuulira Isirayiri yali penetratinga nnyo Iran waliwo akantu akatambula kenkulazeeko naabo nti babayingiramu nnyo ne bateekamu n'abasawo ba doctors ba dentists ne bakulira mu system nti kumpi buli high profile person gwe bamanyi nti tulitta bamuteekamu amanyi simanyi gundi ezo cavity kumbe babateddemu ki trackers baafuna abasawo abakugu ababajjanjaba amannyo kali mu kubatereza amannyo n'okubakuula ne babateekamu olyaga tugamba ku sementi nga nti linyo lwaki sementi nze kali mu kuli sementi to the extent nti even some family members ba Ayatollah supreme leader mwabaddemu kati nga bamanya nti omukazi bw'aba ali awo naye waali ntegerekeka so that which means Iran yakitegeka dda maybe yalitegenderera kukutta maybe abadde amwagala ennyo alina amwagala ennyo muwala we yamwagala ennyo yatutte bba mukoddomi we ne muzzukulu waabwe babasanze wamu ndozo okiraba so kakati balina entegeka zaabwe already okwetegekera ensi zonna zeetegekera naffe wano buli lukya tugula ebyokulwanyisa ntegeeregeka yes tugula ebyokulwanyisa kuba kwetegeka naye kiyinzika okuba nga Israel si yalina ndowooza ekuba biseera bino kuba ekyalina ebizibu byani by'Abapalestine n'ebirala ekitegeere naye ate gwokuba Trump yagamba kino mukimpenga ki nga kirabo nkole erinnya badde olaba engeri gyakwatamu Netanyahu ng'alinga oba okitegeera gajwana kumufukaamirira tegeeka ndoza nga mukonvinsinga kino kankikole mu ligimu kankolerawo erinnya mu kulabako amalako n'olutalu Trump aluwangula anti kati kyakusaanyawo Iran tesobola kusaanyawo Iran ngola na Afghanistan abaali tebesobola tebasaana asobola okusaanyawo Iran kati ebintu bya abasajja abo abalina gundi abalina visit Islamic faith bazibu bakusaanyawo yazosigalawo wakati bagamba nti already Ayatollah yabadde alina already the one in waiting ne general buli general nga alina the one in waiting sirowooza nti bino beekwesi bajje bateekinge over before gye bali balina byebakola ki byebakola kyalina webanga yeyambudde nti kakati tiza again America naki na China nti kakati battleground ki nti Iran kakati olowooza nti yo China eri willing ate gamba mu lutalo lw'ekinana paka 88 America yasupportinga Iraq, Russia ne supporting emyaka 6 era Iran teyasaanawo kakati ogambe kati ntulwende esaanawo ng'ate yamulembe nnyo so kyengeza okulaga nti Trump ayinza obutamalaako ayinza obutakkiriza kuswala
era ne yeewaana nga bwe yatugamba nti gundi yabyo nuclear nti yazisaanyaawo sites zonna kati ateza abangi tewayise emyezi 3 n'alumba mbu ateza alumbidde ntegereka mu dakiika emu n'agamba twagala kukyusa bukulembeze ntegereka kati n'obukulembeze obumulemye okukola okukyusa ayinza okunoonya ekitalo ekirala awo nekimutwalira obudde n'agenda eyo ntegerekeka naye ngaekikulu ye kyamaze okwakivinga kutta supreme leader ayatola ayinza okuba omumativu nti kiwedde kubanga akyewaniddemu nnyo enkyaleero mu mativu kubanga kati gwembuulira kiki ekirala kyabadde ayagala era achievement kyendala gyayinza okufuna anaateekayo obuwaafu okutte president sitting president omusibi okutte sitting supreme leader omusse I mean kiki ekyayagala maybe agala ate mukazi we tumanye nti akoze Guterres Antonio Secretary General wa UN asabye nti ikoti for cessation ali mukomye okulwanagana stop now ani Antonio Guterres wa UN mukomye says now wakati olaba ekyo simanyi oba namuwuliza kubanga I am not sure that Iran is a member of the UN member mwali kuba era olaba badda agendangayo ne mu International Atomic Energy Agency mwali America taliyo mu UN mwali America kuba y'omu ku permanent member ku Security Council mwali okujjako mu bino ICC ebyo byatali mu America takyenyigira nnyo kukiwa kitiibwa UN ye baagimalamu amaanyi takiwa kitiibwa baagimalamu amaanyi bonna tekyalina maanyi wabula nti Trump omugezi kaakati ku eyo satisfaction gyafunye nti nasse nange likodi njirina ayinza okwagala olutalo oluvaamu mu nnaku ntono n'ayitira mu Guterres ne UN ayinza okugenda n'ayitiramu n'alumba Cuba olutalo olugire lukukuba ne Cuba era nayo bizibu kulindira ndi kyeri naye akiriko akyagala olwedde ali Cuba n'alumba Cuba yabadde awummula yabadde olwayatola dwo Iran ne bwenawumulamu obuwummuzi eruvunaana bwetaluvunaane ku America eruvunaana Trump teyinza dde muvunaana kugundi ku America ebintu bino byonna ffe nga bwe tubiraba ene byonna gye tuli mu millions of miles away nabo mulimu ababiraba nga bwe tukola ki nkulayirira Trump yeetaaga lwakuba kimanyi maybe nti ayinza okuva nga naye kyakyalina kyeyeetaaga mu nsi naye ajja kwetaaga obukuumi bw'amaanyi obusinga ku ba retired presidents ex-presidents ba America kubanga epeesa lyanyize muganda ge si ddungi bali bafuzi bannabyabufuzi gundi abo bali ba politicians naye ono alimu ekirala ntegerekeka omusajja ajja kubeera abo nga mukumbi ate nga mu America nga mu America ali naye amugamba Allahu Akbar atuliko naye nkubuulira tulidda on the silence ndugu Stanley Ndawula gano mukirasi ebayo bakuluka wetyo ffe bwe tuyiraba gye tuli bamain actors bayinza babiraba bulala naye ffe bwe tuba tunyumye gye tuba mboozi abasoga bawumiranga nnyo mu miti ogenda okubuuza gati museyi bali nti awulira mu miti era balina amannya abasoga bali nti oyo wali miti kati ngono lwa miti oweewamu manyi emboozi ekitegeeza nti bali eyo mu miti gye balimiza ngakola pulaani zaabwe zifugambako ezisuubula tulina wana gundi Sarkozy alina program bagiyita emboozi mukati emboozi mukati emwatulanga mu kisiikirize ky'omuti abasajja bakulu ne mwogera bw'otunuulira ebigundi bazita balaza ezo muvi z'aba Nigeria ba elders bajja n'ava eri mu nnyumba n'akatebe oli n'ava eri ne bajja wansi w'omuti ne bakola ki kati abasoga balinamu n'amannya oyo wali miti Peter meaning jjajjaawe yali mufuzi abaatulanga ne bakola ki miti kale olusalo lwa Iran lukyagenda maaso tujja kwogera okulwogerako lutesima n'okufunulira tusaba busaffe wa SML News UG nti okulwana
bakome kubanga obulamu bw'abannaffe abafiiramu naffe butukoze oyinza nti olutalo luli wala naye Trump ku madduge ge tuwulidde mpulidde nti ateekateeka yamaze okuweereza abantu ekkongo ne Nigeria abadde era waliyo kati abasirikale nga 10 mbo bayambako kulwanyisa Boko Haram naye nga Boko Haram abagisponsoringa Israeli ate babawanisi drone kakati controversy Boko Haram era onazatendeke bamale batwala amafuta so biliawo byonna naffe bwe bagamba nti ajja ekkongo Uganda abasaba M23 ekikongole ekikubye ekkongo walekanga wano twasimula bwe baleekaana tukola ki tuwulira so ateeka okukakkanyizibwa ensi akome waali ensi zaffe nazo zongere okula kale bwetyo on the sidelines ekitundu kyaffe ekisooka ka tukikomyawo mu kitundu kino ekyokubiri pulezidenti waffe alamula kuno General Yoweri Kaguta Museveni asinkanye bannamawulire ab'emitimbagano online yabasinkana ku luli nangati emboozi ya jjajja ne bazzukulu be Jazz with Jjajja yasooka olwaliro wabadde mu Jazz with Jjajja gye bayise ensinkano ey'okubiri Branch edition gyabasanze ewuwe ekisozi yanoonyi b'enteze bannamawulire asoose kubalambuza faamu ye n'abalaga ente n'obubuuzi bwakola oluvannyuma ye ne mukyala we ne muwala we Natasha yateeseteese ne basinkana bateeseteese Museveni agambye bannamawulire okuyiga okukola n'abalaga nti nammwe wadde muli ku mirimu gye mukola musobola ku 4 acre model okuyiga okulima okugatta ku ebyo bye mukola naye ekikulu ennyo Museveni yayagadde kutegeera omulimu ogukolebwa bano bwe muyita ab'omutimbagano ndugu yabayise ba rediyo Katwe mulimu ki era ekibinja ekikulembeddwa mukwano gwaffe Kasuku Live agezezzaako okumunnyonnyola kiki kyebateekateeka kino nno kyanjawulo mu nkola emanyire ya mwami Museveni baba nti bwakusuubiza kati olindira ddala olukiiko luno Museveni yalusuubiza mu January nga naatera okugenda mu kalulu nga nti olumala akalulu papa nja kubasingana tubule okunyumyamu bwatira bwe yakikoze lwaki Museveni omukwano gwe ne bannamawulire ennaku zino gweyongedde ng'emabega wali abadde abasojja Daily Monitor wuuyo awunzikana kuvaawo bayita waliwo lwe tuyita enemies of the state balabe ba gavumenti ate okubabiri biyita kuno okwababiri biyita ennaku zino ani afunamu ye yabayise ofe bannamawulire abamunoonya nze nalisuubidde bwe twalinga tusoma biology twasomanga ebika bya nutrition ebyenjawulo n'ebeera gye bayita parasitism nutrition nga kimu kyekifuna mu kinnaakyo nkwa ku nte enkwa yeefunamu ente tefunamu n'ebeerayo ne nutrition nga byoli kimu kifunamu nti kino kifuna mu kinnaakyo nakyo nekifuna mu kinnaakyo so relationship y'abannamawulire ne President Museveni nze nalisuubidde kise symbiosis nutrition buli kimu kifuna mu kinnaakyo lwaki bannamawulire mu mawanga gonna agasinga baba baavu etukikkirize era wotula mu bakatuliki balinawo patroni senti wa bannamawulire ye Gabudyeri Enjo Gabudyeri yali munnamawulire bannamawulire be bakola omulimu gwe twaligambye nga service ogulimu ne risks ezitagambika kwewaayo so kaakati mu situation ng'eno President Museveni ng'aba meetings bagenda ku improvinga ku standard of living tetujja kugamba nti no enkolagana eyo eri bias teri bias tibafunyeemu then President Museveni wano yasinga okufunamu ennyo mu byonna lwaki ti okuva edda nedda mu journalism bagamba nti bannamawulire babayita ba makarekas oba abayoozi b'obusa munnamawulire ajja n'atuuka mu kiraalo ky'ente n'aleka okulipootinga ente yavuddemu liita 3 n'alipootinga obusa obwabaddemu envunyu kyekikola amawulire fera bavuga nti no ekirungi teri baggulire ekibi byeri beggulire so kakati yebadde enkolagana ey'abannamawulire nga bwolaba monitor we yatuuka n'abagamba nti ba enemy abakya nation nti olwo ba gavumenti olwokuba baripootinga ebimu ebitafevalinga
bannabyabufuzi era ne mawanga gonna mu relationship y'abamawulire bagiyita adversarial relationship between the press and the politicians. Era mu America president bamuyita Theodore Roosevelt bamwebaza nnyo nti ye yateeka room n'agyongera ku White House we basobola okuya press release. Ye yasobola okukkiriza amawulire okubeera nti gasembera mu White House. So bannabyabufuzi batya nnyo ab'amawulire. Era Napoleon Bonaparte yagamba nti ye okumiitinga bannamawulire abasatu amiitinga bayonets oba benets 1,000 n'alwana n'abalina benets naye nga tamiitinze bannamawulire basatu. Yali tayagalira n'abannamawulire. So yagamba to meet an adversarial newspaper, I rather meet 1,000 bayonets on the battlefield. Nenga tamitinze adversarial. So kitayeza bannabyabufuzi tebaagala nnyo bannamawulire balipotinga bubi eriwo. Kakati mu situation eno w'otunuulira akalulu akawedde, President Museveni yadinayinga opposition kumpi media. Online media zonna ezisinga zalipotingirawo wa Museveni. Kyobola nti no waliyo ne longest media campaign. Ng'ekyali ekigendererwa kufuula social media colorful na NRM. Ekyo yakikola. Babaddeyo nnyo. Yes, bonna basi. Kyagulanyi yamukuba akalulu kali ku ludda lwa media. Amawulire galinga nnyo. Nga twaseka naye basaba. Yes. So kakati eno enkolagana eriwo egasa nnyo President Museveni okuba nti asobola okuyingira mu mitima egy'abantu kuba media eyinfluencinga nnyo perception y'abantu. Kakati nga tuze ku kino ekyokumiitinga bannamawulire abali mu digital service oba abazze mu nkola eno eya digital ey'emitimbagano nti President Museveni ekyenjawulo kyalina lwaki era afuze eggwanga lino. President Museveni muntu alengerera ewala. President Museveni oyo yalengera n'amanya nti mu butuufu tetujja ku digital tetujja kugisimattuka. N'ateekawo ne mu State House emmeeza ey'okumanaginga digital campaign. Ate ekyo naye anyway nyinza ogamba sena kulengera nyo wabula exposure bayamba okulengera ti amawanga bayi 1993 gaali gatandise okulaninga kye bayita e-government. Era nalisuubidde wano Kasuku ng'akulembedde ekintu bakigeze. President Museveni ebintu bimu takyabimanya nnyo bakigeze bakijje ku ky'okubeera ba content creator wabula balage President Museveni idea yakufuula government e-government digital government. Clinton we yakwata obukulembeze 93 America we yatandikira digital nti tuddira bureaucracy yenna omuntu yali asitudde genda wa minister wa internal affairs naki tuba access nga bonna nga basobola okubeera access bonna mukome driving permit bikome buli kimu private sector yonna management tuddire ne data afuuka ekintu kyenjawulo nti omuntu abadde addira ebitabo ifurisi galisiiti aganene gonna bibeere digital. So Kasuku ekyo babadde wa President Museveni bageze ekintu kino nti tuve ku kyokuba nti ba content creator betuleeta tyawo tutagetinga government kugiyambako ebeere government. South Korea bakikola era bwe tuba tutunula gundi digital government South Korea gye tutunuulira. So President Museveni bw'aba akirengedde it's the way to go. Kyendaalisabye wano tibakasuku bano nga bwe bali abaana abato abalina ideas bwe balina okuyamba President Museveni. President Museveni takyalina contact with today's circumstances. Ebisinga bimusu yes yali president wa America yagoba abalamuzi ba Supreme Court bonna yali Delano Roosevelt n'agamba nti yabagoba they were too old, they had no contact with today's circumstances. Bo wakanye ebintu ebikola naye bwe twogera kakati achievement ze yatuukako Delano Roosevelt ye yazimba Tennessee Valley Authority n'azimba St. Lawrence Seaway n'akola ki byebiruka naye luli abalamuzi baabiwakanye olw'okuba ku myaka gyabwe nga tobagamba nti omugga nga Sezuwa basobola okuguzimba ne gubeerako navigation ne babiremesa. So kakati n'abagoba. So President Museveni naye digital kati takyabitegeera nnyo. Olanda ffe we tuli wano
bitusumbuwa kawalako kajja ne essimu nogamba ne password eno njagala kuli kavalinga gundi akaana akamu akasiniya 3 ne kajja ne kabikukolerako yes so kakati bakasukuwe balina okuyamba president so bamulage wa digital jedda nti tugisussaako na wano ebeere government kuba yababuziza ekibuuzo content creation content kigwe mu creatinga mu mazima ga Katonda we bakomawo batuule tudifayininga ebika bya content bye twetaaga kuba kibazanya nnyo kubuzo tenga kibataga yes mbadde n'endugu osajja kubuza content kigwe tumanyi wano kujja kutuula ku sete ne twogera nga tuweddeyo naye nga tusobola okuzanya content omulala mwala wamita Kanywani ekibuuzo kimwokezza ekyo kimwokeza Kanywani kati bashayalinga wano ffe tubawa amagezi kuba tulabye amawanga agakoze kino content creation yategereza Kanywani yasibye Kanywani Kanywani yamugamba ffe tusabika tusiba bulungi ebintu ne tubiwa abantu nti musiba ki no we are going to finance what is the package package mubaamu ki what is the package kyamubuuzizza nkomya okugoberera ng'ekibuuzo kumpi kibalemye wabula Kasuku azze n'akikuba azze n'amukakasa n'amwodde nga kyamwodde nakyo kibuzeemu kubanga mugambye nti ffe tusabika ebintu tekibuzeemu actually kyenjagalidde era muweza ne message ne mugamba well done Kanywani kimukubye ebigwo n'aguluba nakyo omusajja mubuuza simple what is your package tegeera so kibagyetaagisa okukola ki okukozesa obwongo amangu ago Kasuku kyakoze kati kankubuli abaana babadde batulekanya wano nga tukola babadde ndowooza balinga mu 10 babadde wabweru awo beyise ba local tourism operators ekitegeera bekozeemu ekintu mutabani wange wano Shafiq yabatera oba mobilizinga bapromotinga local what okumanya ensi balambuza abaana abato era nabagamba ne mugamba njagala mubye mu bintu ebyo abaana okutuula ku gundi muziki abaana batule mu motoka munda oba bayimba nyimba zaabwe oba bakola ki oba bawanika fulaga zaabwe it is okay naye kibeere nga kiri safe naye lwaki ntuuka eyo nti bazze wano okwekolamu obukulembeze okuva ku makya batudde bateesa ntegeeka naye bwe batuusa ekiseera okugamba nti kati bagenda kweronda nga ebintu babijja wano mu mutwe tulonde president tulonde mobilizer tulonde okitegeera tebali nti babiwandiika kakati nengendayo wano ne batunuulira eŋŋamba obamba advising naye nga bali a bit loud ne balonda basatu besimbye ku kifo kya president ne babatunuza eri bano bawanike emikono balonde ono namusongako ne bawanika abamuwagira ono abamuwagira ono ne bawanika kati bamaze nga abala nawandiika kati bamaze nakwata ekitabo nakizingako nawaga kati mukyuke kati olwokuba nti no nti mu urban area wano abantu abasinga wetusinga ono ye president ono wemukono ye vice president tagendedde ku bye balonze n'abasalirawo n'adictatinga so what does that mean nti tekigenda kuwangaala nti baali badde basooka ne beerondamu akakiiko ne kagenda kateekateeka constitution regulations ne kalonda bisifo ki ebyetaagisa ne kagenda kakola research ne bagenda ewa Wesaka ne bagenda mu bagundi abaana ba tourism ne babawa gundi ne bagamba nti bwe muba mwagala okukola ekintu bwekiti kirina kubeera bwekiti kati what are we going to see ogenda kulaba nga abaana abo bambi bakoze omulimu munene naye bwe bana kati nga bwe bigenda kufuluma beeronzeemu olwo ye president mayone wagenda kujja abantu bakibaliyeko bakiwambe because it is the first of its kind wekesa akola kike mugaye taina ambulera taina kibiina oba kitegeera ntera okola Kasirye Adams card mulungi nnyo mu ekyo abaana gwe baali badde beebuuza the brain ze baali pikinze naye balina idea but packaging kindeeta ku kiri nti abaana bano bwe muyita bannamawulire nze bempita ba information traders
content traders. Okay. Si bannamawulire era onatqualify them nga bannamawulire. No, nakugambye ne ku mainstream baba ku mawulire ne bali mu business. Business. I don't care. Those are business hubs. Not media houses. Wati munnamawulire omutuufu oyinza okulanga gundi oyinza okuddira munnamawulire nga munnayuganda n'olanga mutuula ku ngo nti okufuna visa ono ajja kufunira visa akume ekyoto n'ofuna visa ng'oli munnayuganda notufayo kunoonyeza bameka kale bukyanga akola abaali basifuna ng'oli munnayuganda nga iwe journalist ugandan osobola okulanga abantu bwe batyo. So that is business. Bali mu business. Olusobi wa dduwa tumuteekenga ku mutimbagano gwaffe guno. Sanga abale bagamba zabadde wanirinya sagala dyogera musajja esagambye buli mwezi ajja kubanga yakakadde tumuteekeko wali era naawe bwoba okola omukondere nga obufumbo bwe bwali mafiri mugiga bizinesi epaati Kati nze w'omuleetera nze kushunga nvaako. I cannot associate because amawulire mukimuyita amawulire. We shape the society. Gwe mulimu ogusinga obukulu. By informing them, not misinforming them. We prepare the society to be what it is. That's why we criticize even leaders. Nti abantu baffe bakulembedde bubi. Ntegeerekeka. Naye tosobola kuŋŋamba wano nti olw'okuba omuntu ampadde akakadde nze munnamawulire nkozesa omukutu gwange n'olulimi lwange n'omutwe gwange to misinform. Tigenda bakusomera ne visa. Ntegeereka. So kati mu misusing ekigambo munnamawulire. Bannamawulire. Waliwo bannamawulire abatuufu. Muganda wange temanyi tajja kunyiiga ate mwana wa Reverend muganda wange Kwezi. Is a journalist ali fine yasoma amawulire ge n'aga practicinga n'atuuka waakoma n'agasuulawo n'ayingira business. Kuba ntegereka kati ali mu business tali mu maki. Amawulire gamuyambako nga nze bwe nnyina restaurant ntunda mmere nensalawo okuteekako ebbaala. Nti ojja okunywa akasoda ojja okulya emmere oleme kugivaawo ate genda mu bbaala akasoda weekali ne bbiya waali ne whisky waali. Okitegeera kakati bwakola nti amawulire agasigalamu kutuuzaako kutuuka ku business. Oba ntegeerekeka. So abantu bannamawulire bangi twava mu ki? Twava mu kupracticinga kye bayita amawulire. Ennono tugakozesa as a vehicle to get money. Oba ntegeerekeka. Si mu bubi. Nze lw'oliteeka ekirango kya mukalakaasa simanyi mukalakaasa ku show eno nze nga nkukwata mu ngalo nti muganda wange sobola. So muleke okweyambisa ekigambo bannamawulire obubi. Kakati bano abaana ekintu kye bakola kirungi naye packaging ebadde ekola ki? Ensonga lwaki nkulaze kiri nabagamba wano twekolemu ekibiina Kasuku nagamba Stanley oba okiyingiramu nze ndi mabegawo. Tukole ekibiina banaye oba okiyingiramu nze ndi mabegawo. Kibiina ekitugatta kati bwe bamaze okuba recognizinga ne bakola sako mu bwangu. Kubanze luli nakola ki? Ze nali bagamba tukole ekibiina Kasuku yeyampa neyakiwandiisa ne wayingira ebyobululu ne stopping. Ninga kyagala kibeere connected ku ki? Ku kalulu. Ekitegeere bwe tubanga ddala tugenda kukola kibiina ky'abannamawulire. Kati awo baba recognizinga ne bakola ekintu mu bwangu. Kati ogenda kulaba nti abaana bonna babadde Entebbe n'abataagenze byonna bambi gundi bya ekisozi byonna gundi bambi bye boogereddeyo biki byonna bagenda kufuluma geeti eyo ekikomera kya faamu ng'ekintu ekibali ku mutwe the 5 billion abawadde obuwembe 5
the 5 billion bilioni 10 kakati wadde bilioni 5 naye nga oziwadde abantu musako abatanakola ki abadde tebanneetegeka bulungi Tebalina famu. but I have nina endo okukkiriza buli muntu wakoze speech yasoose babuuza are you organized bwentesese bulungi abati byaggwadda kyababuuzizza ate nze gamye nagamba ddaba akasuku I want us to form a what kyasoose okuza are you organized Yetesese. so nze nakiraba nga gye kijjeeyo wakati kino ekisanja nga tulaba tweeting general nga tulaba jjajja mwami ali gundi ku tiktok nga tulaba abazzukulu bali mugundi kati ogwo gwe mulembe gwe tulina okufitingamu Mr. Kasozi ne mukulu Muyanga technology alinga lubuto ate luno olubuto luli well catered for well nurtured terupaamu luyina okuzaalibwa era kati gwe bweweesiba mu mulembe guno gwe tulimu kaakano nga tosobola kwadijastinga kusesetuka n'oyingira mu tekinologi n'okkiriza obugibwe noweteekamu ebyo nze omusajja omukulu baŋŋamba ebyo no omwana wa myaka 18 yalina okumanayinga kati if you have to make what nze Kenya gundi Shoni yaŋŋamba kwata simu ningikwata naŋŋamba tambula nentambula ng'akola ki nga gwe ogendera ku instruction tomanyi kiddako ka clip kaali ka seconds oba mmeka kaliko 7,000 yakulira gundi nawe wekanga yakulira digito gundi yayaya kakati nga ndaba ntulwendinga ndaba abantu babonsindika eŋŋamba kiki kati up to now nze sifunanga idea kijali akola nze nekwata kati nga naye ankwata you get it tibiti kati information sigitegeera erimu naye kugundike ka most viewed ku tiktok ya yaya 7,000 ba 10 bw'ateekayo oluwombo luno obviously ng'omuntu alya bafunamu 10,000-12 bebakalaba so kati abaana mubaga oluwombo olwo nga olusimulula onyumirwa enkoko mubaamu bekisikiza nga ndi wano nina of course definitely so kyengezaako okulaga nti tulina kuseeseetuka ne tuva mu tradition zaffe ezimu nze siina kipande ku yaya ekitegeera naye yaya is big online nti abantu bonna abajja wano bakozesa Google Maps kubanga seetaaga business toyinza gikola ng'ogirimitinze amanye ebipande ebyo amusole tuse nze omu ku bantu bayibabwe abali tax compliant abatamu balowooza mbu lwa kipande n'ebipande ebyo bw'okiteekawo you are inviting every Tom, Dick and Harry the walk-ins bebayita walk-ins nze mu brandi yange sikikiririzaamu njagala omuntu ajja kuyaya ng'agirinako akakwate ng'ali Bungereza n'agamba yaya nja kujja mbalabeko nja kujja kuyaya era nina bangi nyatuuka entebe ne bakola ki omuntu n'aba ejjinja mwanyinaze Helen ow'ekitiibwa ne mukulu gundi yayiseemu comedian mukulu Swengere ne ttiimu yaabwe ne bava ejjinja ne bagenda tugenze kukyalako kuyaya era bajja ne batuulaawo you get it kati kino ekipande kiba kiyita bano abayi kati bwe siyitewo bw'ataayitewo okitegeera so kakati abaana bano gundi President Museveni kyababuuza kibadde kikulu nnyo era kansule bagenda kipikinga kati lwaki badde njogera ku Kasuku akozesezza obwongo mangu nnyo n'agamba kati ono abulunze mwannyinaze muki mu kibuuzo n'amubayibigo n'amuzeeno n'aluuzinga omwana amaliza agamba ndi mwana wa mulwanyi bamuyita kalwana nga bami mukazi wattu ng'anoonya olulimi lwanayogera president attractinge Kasuku najja namugamba
katolaba wali gy'otulambuza mu faamu ente z'otulaze kati tufe kitukwatako kugamba bantu ente eno bagizaalisa batya bagikuza batya bagiriisa batya paka lwefuuka ennyama kati awo genza okulaba nga body language ya muzeeyi agamba n'abaayo lyonna mu biki content n'agamba ekyo kye bayita market gundi sales what advertising and sales okitegeera kati era nekasuku akirabe nti akipiikinze si mu bujjuvu naye at least amugjeyo eri gyakoze eki n'amuzza mu line exactly kubanga ekyamazima honestly bano abasajja jjajja mwami ne jjajja mukyala tebamanyi bigenda mu maaso era ne bwemulaba ali nga Natasha amukwata oba bazzukulu be ng'amukwata ku TikTok agamba yimirira n'akulaba ati ne beekwata oba kitegeera tamanyi where it is even going because by now baali badde bamanyi but because Natasha myaka gyaffe batabani be myaka gy'abakeni batabani baffe ntegereka kati bye bali kuki kati emyaka gyaffe gye gyaba Natasha janguwa okukola ki okushifutinga kyoba olaba nti yabadde yayingirawo n'asooka ayingiza taata we ne maama we kuki ku mutimbagano ne babeerako ntegereka naye ye ng'amanyi nti olugambo ebyo bya lugambo ngera bwalaba eby'emipiira bya mizannyo kakati bano abaana kye batuyambye bazzukulu be kwe kuinfluencinga maama waabwe naye n'akipiikinga bw'amala okwadijustinga ye kenyini n'asalawo nti ki this is where we are headed kakati jjajja mwami olaba mutabani wa Trump Jared oli mukoddomi yali runninga gundi social media handles ze bakugamba nti Trump akalulu ke kaditaminingibwa kinene nnyo ku gundi online tolana ono gwe baatemula kyalika lwakuba nti niyo yasinga omu ku baali bakola propaganda wa Trump exactly. So kakati bana abaana ne bamanya kati jjajja mwami agenda kuyingira into this thing Bobi Wine bwajja mu byobufuzi n'attracting attention ya president towards abayimbi kati yali amanyi kenzo okitegeera kakati bazzukulu maama ne bayingira mu gundi ku social media ne bagituusa mu State House kati bweyingira State House ne bagireeta mu kalulu muzeeyi sokoddeyo muzeeyi agamba kati ajja kati jangu najja alaba omwana amutaddemu kamera muzzukulu namugamba ti ate alabye ati ibyo ojja biraba bamutandikira mumusaagisa ku nte eyo abazzukulu nga beekwasa naye bu TikTok we batyo baali basanya batatu balikola ki ewe bonna kati atandise okulaba gundi eno ng'abaana bakutte bugundi tolabawo kamera ne bakutte busimu kati agenda kutuula ku gundi ku TV 75 inch babimuteereko agambe buno obusimu bwe bina ekifaananyi wabadde okwata wano watabadde waya tewabadde bakamera so kati kiki tugenda okuddamu okulaba social media bagenda giwamba yes bagenda giwamba bagenda gipikinga mu interest ogenda kutandika okulaba nga minisita wa ICT ngali wa .com si bali omunsi olaba kati ngundi batuwadde Kasujja is big on what big online kati otunulire nga minister wa ICT whatever nga muli baana myaka 25 kasita alina gundi kasita abeera ne PS technical team nze kyenaligambye nti okukikola obulungi minisita wa ICT balina ebizibu byabwe mu ICT bakolenga Korea bo balinawo senior digital government officer era bamuteekawo ng'omulimu gwe
kwalayininga digital ne ku standard eyebweru so badire kasuku bamuhoogo anti kati kyenkulaga kati ono yo okuyingira mu gundi okwembracinga new media kwe kukiteeka ku luli byalinga information minister information and national guidance kati ICT technology weyajjala akaka kya ICT yalowooza nti fenna tukola ki atadde omwo. What he needs to know ndi waliwo kye bayita new media kati tetwagala creating ebintu birala ebyo na ICT whatever giba bali brandinga ntegereka creating digital desk Newaliwo bwa minister wa service kubanza wendeetera ekyo nti ICT okujjako nga naye ate miniaturize nze tugifuula nti ICT ayina bingi otamawanga gali kugenda mu bwengula kukola biki so tugireke ebeera eri mu bizibu byayo wabeerewo ono kuba eno otamanga ga Korea kati okupromotinga movie okupromotinga buli kimu kyonna lwagudi eyo. That is very okay, Mr. Kasozi. But again, not under Baryomunsi. That's the other challenge also. Because the person supervising that must be. Nzijagala cabinet kati recommended by Muhozi, by Natasha, because let me tell you, nebonere gutya basajja bakuba akalulu bwe baliko. Usige, but nawe banga bwe baliko jajja mwami ne jajja mukyala mulekerawo tuteyerera. Leka abazzukulu n'abatabani bamu batutegeerere. Ndugu okanira bwere tugenza okujja n'osomeddeko omuyanga Lutaya Kagundi wano mawulire nga President Museveni agamba agenda kuleeta abaana abato mu cabinet asuubiza olwaleero kati ayitirayo eryalayindi ne kulya ekikyaga gwoli ana wano ne kasuku tandika omulabanga ate kati yekka gwe nina abantu bangi ba ministers ba honorable members tubasuumuusa kyekibaleetera obuzibu. Era ne kasuku muweereza gwe ne mugamba I'm happy you remained yourself. Ate masuuti gaki yambala jampa y'olumba. Akuriyetinga rapo muyaye ebitawaanya abantu baffe byebyo. Nze njagala kutandika kola minisita nga agunze jini ye ne gundize n'agenda navuga akagaali banavuga pikipiki n'agenda mu office n'avaayo n'agenda ntegereka ne yevuga yekka motoka kati bwe munaatandika obbawo ebifo ne mubagulira saabuzi ezo nja kuba sibitegeera okitegeera ne tutandika okulaba nga abavubuka mubawadde ebifo nga gavumenti ekyapa kyesinga kamera simanyeze biliyoni zemmeka nga simu tuziina awo mwina bwe banga babawadde bajja bbawa nenze tebinjigula zikasuku muganda wange muto wange gundi Honorable Martin bahinduka owa tourism tubeera naye kitegeera abantu bangi saagala nnyo kwogera amannya g'abantu ku mpewo naye abantu bangi betubikola ki betubeera nabo betuwangala nabo nze omuntu eyalebeddeko mukwano gwange naye babawo ebifo ebyo tebeegulumiza maybe bakikola ku nze tebeegulumiza tebeegulumiza so ensi ekyuse tulina okukyuka nayo. Nze mpanga lya mbaana batto kati bavubuka kitegeera nze nali sambala sneakers ezo biki ebyo kitegeera nikati I can put on my vest nentambula ku luguudo nenjoginga naye omuddamu ebeerawo buli kaseera mu matayi buli lolowoozaako okutandika okukola exercise nogamba naye ntuuyo naye oba kitegeera myayi birede kati bwe mba ku show wano ngenda kuteeka mu sneakers nzijeko eno essaati nnumba oluguudo kyeka enkofiira yange nnumba oluguudo zenga kawumoyo wadde frigenesi anti ku lwabano tegeere kale tuyagisa oli ku SML News on the sidelines bulijjo buli Sunday bwetwe tunula mu nsonga ffe abali mu Russia. I keep saying that we are not the main actors.
twagala abawandiika obubaka be batumenyanga lwaki simpe tuteekwa okubikola ffe tuli kabalaza tetulikabaza tuli ku kirasya kati oluusi baba bayita bawulira kyokola kirinolira omusajja wange so abaana bano tebakkiriza ebintu bingi bye balabye ng'oyogerako ne bikyuka nga bikyuse lwakuba PS yakulabye ng'unnyonnyola ku investigata gye tuli nga Kasozi n'agamba tebaaligobye bagundi baalikoze bwe bati ne bwe bati ne bakiwulira Idi n'akiwulira n'akiteeka mu ki mu nkola social media muleme kwenyooma tukyusizza ebintu bingi That's why you need to keep standards. tukyusizza ebintu bingi I've sat in boardroom meeting and there is this one. muleme kwenyooma olaba n'ebye twogera wano ku Trump Abamerika babikwata ne babiwuliriza gwe n'ogenda nkya ne bakuma visa n'ogamba nti ate lwaki nga bakugirayo akatambi nti walaba wagamba Trump mbuno mbize short agreement Katika kondena kayo lete bakaje mkuu. Okajukira kondena kayo wale yateekaawo. So bavumana. so mwekirizeemu mbegayiridde. That's why we are there as seniors to keep standards. Kale. Bwe twadde olwaleero ku On The Silent ku SML News Yugi bemukwano wa philosopher Kasozi muganda wange mukulu wa Tofaayo. ojakikiriza Lwampaka Tofaayo mpita ndugu n'endugu. I think better. No, Saturday, Ndabula, On The Silent. Sinkanate, Samucheja, the Simon, Yanga, retire. Kama vile namu.